Jalo Josinzira okubanga tulaba olunaku olwaleero tuli wano ku kisaawe kya KCCA atugezako okulaba nga waliwo embeera egenda mu maaso y'okulwanyisa ekirwadde kinnamuta Hands Pro Live gyonna gye musinza okubanga mutulaba tubaagala nnyo. Olunaku olwaleero tulina omuyimbi Jowy Landa naye yasazeewo okubanga olwaleero yeegatta kuba tutumufu bonna okulaba nga beegatta ku kozi eno ey'amaanyi. Jowy Landa tutandikirawo wennyini kitegeeza ki okubanga ba celebrities musazeewo okubanga mujja fighting a cause no olunaku olwaleero nga gwe ku Jowy Landa kumpooza kitegeeza ekintu kinene because abaana abangi baleeba bonaabona because of the stigma and stuff. Nekiba kirungi nobeerawo okusupportinga because I have a lot of friends abali mu mbeera eyo nga mbabeererawo ne mbabuulira not to give up, it's not the end of the world, stuff like that. Okubazaamu amaanyi. Mwaka 2023 nga Jowy Landa brand ey'amaanyi gukutambulidde gutya sofa? Si mubi kubanga I have one of the biggest songs. Ndi mukazi njagala mpiso si bijanjalo. Limba lukoze bulungi ate natadde ne tune empya. Atandawulirako kye kategeeza ndi mukazi njagala mpiso si bijanjalo. Oyinza munnyonnyola otya? Kitegeeza njagala basajja si bakazi. So wekidda mu biri ebya homosexuality Jowy Landa tutegeera waagwa. Ewaye ndi tiimu waya emutebala. Kayimba ako. Tukogereko kati ni Jowy Landa. Idea evaawa Jowy Landa this time najja n'oluyimba waya abamu balufuna mu ndowooza zaabwe ez'enjawulo. Oyo atagimanya endowooza oba omulamwa gwali oyimbako munnyonnyolemu kati oluyimba luno. Personally nze nali nyimba ku waya zangoye by the way. Like, listen, nzena wandika ati buli omu yalina okifuna mu ngeri ye kyo twali tukimanyi naye nalaba scenarios because oluyimba nze naluwandika by the way. So bango oyanise engoye oyagala kwanika ngoye tosanga ng'ate neiba waya agijjeza noga Land Road waya emutemala. Waliwo abagamba nti ng'omukyala wali otegeeza nti omukyala etaaga abakyala nga bada batano okugaba ekyo kisoboka kubanga era Abannayuganda abakazi abasinga they are never contented with one partner. As long as weekuuma oba owulira ng'oyagala ddabo it is alright kyoba oyagala. Then still njala twogere ku mbeera y'amasomero. Jowy Landa gwomu ku bayimbi abasinga okubanga amukuba amasomero. Right now ministry eri mu kukola nteekateeka ezibakugira okugagendamu. Ministry eno tuyinza gigamba ki ku nsonga eyo nga mu abayimbi abagendayo nga mumanyi mugenze kuyimba ate abaana bano babaagala. Jowy Landa ayinza kyogerako ekintu ekyo? Already ministry yatu pardonize and we are performing again in schools. Era nina shows z'amasomero nnyingi naye just batugambye being decent tulina nyiga abaana lwaki oba onyiga omwana omuto bannaayo omuyimbi si vibe oli mukazi mukulu okutta akwano n'abaana b'essomero bambi muve ku bayimbi. Yes naye omuyimbi gwa kenyini gwolina okwebereramu nomanya nti oli student mwana muto. Then mwaka 2023 njala tumalize Jowy Landa abawagizi bo bakusuubiremu ekyo oluyimba waya lutambula ambada twaluyingira nago. What should the fans expect from Jowy Landa? The fans should expect a lot from me because waya the video is already out on my YouTube channel. Push it and make more challenges, give it to your friends, but I'm bringing more collaborations and hits. Stay tuned on Jowy Landa TV. Okay, yimba mukatida mbada tukuleke tugende. Oronga nyongera kufunza gwe manyi omuntu gwaliko mukama yampesa gumu abalala bali mukulota. Listen baby endongo jingu yakukesa ndi mukazi njagala mpiso si bijanjalo. I am Bada and you are Bada. Waya twajogeddeko dda.